kati tewaliwo awalana speaker nga ye bwe yeewalana ng'ayingira obubbi bwe yeesayiningira taliyo era enkola speaker gye yakozeemu etuzzaayo ku ekyo ba NRM member banne abakikkiririzaamu RDC Bulora kyali mu kutembeeta olunaku olwaleero. Bannayuganda tebanyiigidde bya bufuzi byokka naye era banyiigidde n'ebyobwakabaka bwa Buganda nti abantu bwe baba nga bakyasobola okugamba nti Ssebo Katikkiro tubuulire ffe tulina obusobozi tusobola okumulaba ng'ate be bataka ba Buganda era nga balondebwa kabaka oba basiimibwa kabaka, meaning baali bamutuuseeko one on one. Two, they must be having that access to the king. Kati bwe baba nga batuuka ekiseera naawe ne bakubuuza nti ne kabaka ali luddawa, then tolina ngeri ki gy'oyinza kubuzaabuza Muganda mugamba nti kabaka ali bulungi. Ekintu ekikwatagana n'obuwangwa n'amawanga g'abantu, let it be respected and let people understand. Tebasobola kubanga banyigirizibwa gavumenti ne banyigirizibwa n'abakulembeze b'ennono. So I think there must be something done. So Bulora nze ndowooza I applaud him, nze ngamba nti yes, kudos yeebale. Ekyo ekintu kyakola buli munnayuganda kyalina okukola. Naye ate naye alina okwegendereza nti akikolera mu gavumenti y'abamafia nti obulamu bwe abutaddewa. Kati obulumi abantu bwe balina obwo bwe bubaleetera okuba nga bajjawo respect. Kyovudde olaba nti abantu balowooza nti abaana ba NUP oba abawagizi ba NUP bavuma. Tebavuma. Naye ennaku n'ennyiike ebali ku mutima yebaleetera okubeera mu kintu bwe kityo. Abantu beekyaye ate eggwanga balinga abaagala oddisindika nga ligenda ewansi. Omuntu wa wansi asigadde nga talina buddukiro okuggyako okuddamu obubi bannabyabufuzi. Kyovudde olaba nti guno omulembe si gwa bannabyabufuzi ababiruddemu, guno omulembe gwa bannabyabufuzi ababiyingidde olw'obululu. So that is what I can say. Naye nga ezaali envuuvuumo kati byavuddemu nga biri mu lukiiko lwa Buganda, meaning nti ddala kituufu n'abasinga obungi tetumanyi wa kabaka gyali. Waliwo meeting lwaliwo lwe baatusala emisaala ne basala emisaala ne gikka wansi. Lwaki baagisala? Yali meeting eyo yakolebwa. Kati bwe musala emisaala gy'aba ate mmwe ne babawulira nga mubba bubbi ssente, mwe mulowooza bayinza okusigala nga bagamba nti mwe tebajja bassaako nvumbo kubanga muzze mu kaofiisi k'omuntu wa wansi akalimoke. Uganda neeba nga y'emu ku nsi ezisinga okukolera ssente entono bwe tutambula mu ezo ensi za Buwarabu. Kuru John Ssembatya tukwaniriza ku programu yaffe Revolutionary Politics. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate webale akaseera k'otuwa naawe nojja n'oweerezaako ensi yo awamu n'abali mu diaspora bonna. Na bonna mikwano gyaffe tugoberera tubaniriza ku eno program which is Revolutionary Politics, political ey'ebyenkyukakyuka ng'eriko mukulu John Ssembatya yajja mitambo nakola research wano ne wali ebigenda maaso mu nsi bingi. Ssebo n'olw'ensonga eyo atukwaniriza tubyogereko okugeza nti waliwo ebigenda maaso mu ggwanga. Nalabyeko prom y'abaana wano, tulabyeko Anita Amonge UAE yamaze omubaaninga, Oweekitiibwa Katikkiro naye gyali ndowooza kati banyweramu tebakyanya muteefuteefu kati ennaku ebintu byamutabiseeko. So naffe twebuuza ffe baani? Ne president abantu bamaze okumumongoola bamaze okusinkana banna business people wano mu ggwanga. Ne bamuleka mu buteebi n'alyoka abagamba mmwe temuntiisatiisa mbuze emyaka 10 nze nfe. N'olw'ensonga eyo mundeke ne tugamba omusajja akkiriza oba Barungi Nsiti. By this lady she's a Mnyoro. Nyabo tukuramukizeho olota gebale webale kwijja webale kwana program yaitu eno. Abedha mkulu John Patrick kyagaye nnyo okuvaamu John Ssembatya. Waliwo Buganda wano tubanja kabaka ate eri ebinyo naffe tugenda taka mubanja biri serious kuba yakoma okulabika ku mpango ebbanga ddene kanafu jateekeka eddoboozi tugamba why mukulu kabaka gafa busa iguru alinga katakuzooka. So for that reason gakyabanja abantu baffe naye tumwetaaga. Ssebo tukwaniriza.
neyanza nnyo neyanzege ssebo Dr. Ahebwa omanyi n'okubeera dokita nga kitiibwa ki wasomerera kisomerere naye ne weewaayo mu kaseera nga kano wakati ng'abaana b'osomesa bakulaba bagamba nti omusomesa waffe ate naye akola bwa buloga. So kirabika nti eggwanga lyaffe Uganda likuli ku mutima era kitukakasa buli muntu nti nga tuggyeko ebyobuyigirize bwaffe ne tweggyako ebiwawaatiro byonna tusigala tuli bannayuganda. So no matter where you are olina okumakinga sure nti ensi yo ekubeera ku mutima. So njaga kwebaza olw'okwewaayo ne weerekereza edda twatyanga nnyo baprofesa badokita naddala abo abaatusomesa twabatyanga nnyo tuwaliteeki naye weebale butabeera omu ku abo betuwulira. So nedda kweyo point kakubulire nti olaba in most cases education si eno kuteekako kikofiira no graduatinga no. Yes, sir. Education is what comes out of you n'okiwaako ne munno n'ayigirako bw'aba tayikiyigiddeeko at the end of the day tujja kikyusa naye muyanja our MP Dr. Ahebwa come 2026 and Kyagulanyi's government mutuwanike ate bamugenda otupangululayo ne kale kisasa akatono tujja butwala oba MP oba mumpa bwawa nange simanyi oba nakasero wali no musajja wali wenjagala awo wakati awo angwa okujoko kakumiro oba mukyalo kale genda maaso sebo. Mbadde ngamba nti nja kwebaza abawuliriza baffe ab'olulango naddala abawagira programu eno nti tujja wano si lwakuba nti tuli bagezi naye tuleeta omutima gwaffe gwe tulina eri eggwanga lyaffe omutali kyekubiira naye nga tuwogera ekyo kye tulowooza nti kigenda kuyamba omulembe oguddako ku lw'okugasa nnyaffe Uganda. So bwe tuba twogedde ekintu kyonna n'owulira nga kikunyize oba nga tekikoze kye kirina kukola oyinboxinga Dr. Ahebwa era naye aba asobola otutuukako n'agamba nti owaaye waliyo complain eno oba waliyo supplement ekikanga bwe kiti. So nenze nja kwebaza kubanga musharinga ogenda okebera video ng'esharingiddwa abantu bangi kiba kitegeeza nti naawe oli match equivalent nga nze ajjeyo omumwa gwange oba eddoboozi lyange nemba nga tubaako kye twogera. Dr. Ahebwa ayogedde ebintu bingi nga tutandika n'agamba nti wabaddewo ebintu bingi ebibadde mu wiiki naye njagala kutandikira nze n'alisabye ntandikire ku kintu kimu nti katandikire ku baana b'essomero kubanga bankutteko nnyo. Twali baana bato twakulanga bazadde baffe batukugira nga batugamba nti ebintu ebisinga obungi ogenda bisanga mu maaso naye omwana bw'omuwa byalisanze mu maaso n'obimuwa kati oyinza okwekanga ng'okaabye amaziga agatali malungi. So this is my advice. Sigamba nti nno tuyina ennugu kwaba abaana abakoze ebintu eby'enjawulo naye mulembe ki gwe tuli mu kutembeeta olunaku olwaleero baana kika ki be tuli mu kuleka kubanga kati essaawa zino tulina ebintu bya mirundi mingi ebijja bibeerawo simanyi oba bannayuganda babyegendereza nti bw'oba otwala omwana ku ssomero obanga agenza okwegula obanga agenza okufuna ekintu ekyebbeeyi nnyo naye ng'ate ogende for just a mere term naye imagine abaana okubanga bagenda just a prom ne baba nga abazadde babateekamu ssente ezo zonna empitirivu. Nze ndowooza nti ekyo si kyekisinga okuba ekirungi eri abaana tusobola obbakolera ebintu ebirungi ebibazimba bingi naye above everything nga twongera obbalaga ate nti ne mu maaso gye bajja struggle ekyaliyo ey'obulamu bwabwe nga sina ya politics naye ey'obulamu bwabwe. So Bible egamba suula omuggo okole ki oyonoona omwana kati in this ki kye tuba tulina okuyiga mu kyo nti abazadde let us be real parents to these kids leka tubalage ekyo ekituufu kye balina okukola ki okubanga balaga setugamba nti nno bino biri mu gavumenti no naye biri mu generation omwana wo ajja kuwasa ewange owange ajja kuwasa ewuwo bajja gaana okukwatagana ng'omu amanyi ennyo okukola ate omulala amanyi nnyo okweraga mugende okulaba ng'amaka tegasobola kubeerawo. So nze abazadde abalina obusobozi okulabirira abaana baabwe bwe batyo congratulations and thank you but I mean there are very many ways how we can bring our children ne baba nga bakula nga ddala bagenda kuba bannayuganda ab'obuvunaanyizibwa. Ku nsonga ya Dubai nadde nsoma mu mawulire ga Nile Post
Wiki ewedde bwe twali twogera ngera tuli mu kuteesa twayogera ku bintu ebigamba nti lwaki gavumenti ya UK yavaayo ne slappinga oba kubanga bano bakoseza ekigambo also slaps kiba kitegeeza ne bali baslappinga, right? Lwaki gavumenti ya Bungereza yavaayo ne stoppinga speaker parliament ya Uganda okulaba nti nno emuteekako envumbo. Naye ekyasinze okubeera ekyamakulu ennyo kyekino nti gavumenti ya Dubai tumanyi bulungi nti nayo erina ebintu byetakkiriziganya nabyo. Twali twekwasiza ffenna nti ebisiyaga nti Abungereza bagiyingiridde olw'ebisiyaga, naye Dubai y'emu ku nsi ezirwanyisa ebisiyaga mu nsi yonna. Bw'evaayo nayo neekuteekako envumbo eba eggyeewo kye tubadde tulowooleza Bungereza, eba ekyusiza narrative nti kati ensi gye mulimu kubanga tujjukire nti kati ekiddukiro kyaffe ffenna America, Bungereza, Spain, manya Australia, ezo ensi ez'abazungu ze zibadde ziwa Uganda obuyambi. Kati weziba nga ze zibadde ziwa Uganda obuyambi nga zitandise okubanga nazo zigamba nti mujje mpola, Dubai ebadde y'emu ku zi fallback position zaffe ewamu ne Saudi Arabia. Abantu abo batambulamu era nga Saudi Arabia kati yegenda okubanga etuwola ssente. Dubai gwe balinga abooluganda, Saudi Arabia ne Dubai tosobola baawula baaluganda. Kati abantu abo bwe bagamba nti n'ewaffe nno obubbi tetubukkiriza, naye ng'ate gye mwakkiriza nti yegenda okubanga edda mu bigere Bungereza weebadde, edda mu bigere America weebadde, Saudi Arabia yegenda kusigala ekitunuulira otya. Kitegeeza nti abakulembeze abali mu bifo eby'enkizo mu ggwanga lyaffe Uganda baali badde babikuka amaaso mu mulembe guno ne bamanya nti the best thing ky'oyinza okukolera eggwanga lyo is to be patriotic, ate teri ayinza kikusomesa. Kati tewaliwo awalana speaker nga ye bwe yeewalana ng'ayingira obubbi bwe yeesayiningira, taliyo. Era enkola speaker gye yakozeemu etuzzaayo ku ekyo ba NRM member banne abakikkiririzaamu RDC Bulola kyali mu kutembeeta olunaku olwaleero. Kubanga Bulola kikyali mu kukola, Bulola ali mu kutambuza n'agamba nti naye bannange NRM muyitiridde okubba ssente. Kitegeera lwaki? Kubanga gavumenti ez'enjawulo we ziba ziraba, naffe abantu aba bulijjo tusigala tulaba. Tusobola okupima obugagga bw'abannabyabufuzi mu ngeri nnyingi, naye ogenda n'otunuulira omuntu n'ogaa zino ssente za spending omusaala gwe ssente mmeka. Naye ate bw'ogenda okyogerako ng'oddayo ku by'omukulembeze kati aliko omukulembeze w'eggwanga Museveni bye yagamba nti mubaleke abantu bange babba baleka wano. Meaning tebalina musango mu gavumenti, naye ate omuntu wa wansi asigala anyigiriziddwa nnyo. Omuntu wa wansi asigala tafunye services. Omuntu wa wansi asigala alina kudduka n'agenda ku buddu. Kati mu buddu gye twagala okugenda ate gye bali mugamba nti mwe twabateekako daki sanctions. Njagala bazzaayo edda emyaka egy'edda giyiseewo kati nga 15. Owekitiibwa oba omuko yali Minister of Local Government yali ani? Yali Bidandisali. Njagala ono ow'Ebushenyi. Yani ono omusajja yali Kadogo. Ow'Ebushenyi, Bushenyi. Erinnya lye linvudde mu mutwe. Omwami oyo yajja mu UAE. Waliyo summit nga waliyo n'okuteeseza bannayuganda ebyeyo. Abaludde ku byeyo by'omu Dubai ne Saudi Arabia, Dubai, Oman, Bahrain, Iraq, ezensi. Waliwo meeting yaliwo lwe baatusala emisaala. Ne basala emisaala ne gikka wansi. Lwaki baagisala? Yali meeting eyo yakolebwa. Kati bwe musala emisaala gy'aba ate mmwe ne babawulira nga mubba bubbi ssente, mwe mulowooza bayinza okusigala nga bagamba nti mwe tebajja bassaako nvumbo kubanga muzze mu kaofiisi k'omuntu wa wansi akalimoke. Uganda neeba nga y'emu ku nsi ezisinga okukolera ssente entono bwe tutambula mu ezo ensi za Buwarabu oba ensi eziri mu Middle East. Uganda y'emu ku nsi ezisinga okukolera ssente entono. Lwaki? That was the subscription government gye yateekayo.
kubanga kati Munnayuganda okubanga okolera akakadde kamu n'ekitundu eyo ng'oli mu Dubai oli Saudi Arabia manyi oli ludda akakadde kamu n'ekitundu kitegeeza nti okusupportinga family kigenda kuba kizibu. Okuyimirizaawo abantu bo kiba kisigadde kikyali kizibu. So nze ndowooza obubbi bw'ensimbi bwali badde bwongera okukendeera mu ggwanga lyaffe Uganda, bwali badde bulwanyisibwa n'okuvaawo ne bukola ki ne buvaawo. Ekisooka si kya Bwakatonda, ekyokubiri tekiraga mutima gw'abantu baagala ggwanga lyabwe. Omuntu yenna eyeenyigira mu kubba ssente toba na mutima gwagala ggwanga. Nze kyovudde olaba nti njala kwebaza nnyo opposition kati abakulembera opposition eri current His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ewamu ne team yonna leadership team nti standing out ku kintu ekiyitibwa okubba ssente n'ogamba nti nze this is my stand, kintu kikulu nnyo, kintu kitulaga nti no at least twongere naffe okuba akadingidi eri bannaffe abalala bategeere kiki ekitegeeza okubeera mu nkyukakyuka eneeyamba eggwanga lyo, kubanga ekinaatuuziza waggulu obubbi nga bugenze wansi, obubbi nga tubuwangudde. Ate era okwongerako akatono bannange wampisizaako nze nyabaga nti ndina musanyufu leero some few hours waliwo ansindikidde message n'aŋŋamba nti baalabye ku muganda waffe Faustino ng'ali mu kkomera e Buyikwe. Twagala okwebaza Katonda nti at least akyali mulamu. Ekyo kye kirabo kye twagala okwebaliza Katonda, kubanga bambi mu mujjukiro okuva mu 2019 nze lwe ntandika omutegeera nga atembeeta enkyukakyuka okutuuka olunaku olwaleero lw'amaliriza ng'ali mu kkomera. So naye bw'aba nga akyali mulamu, ekyo tukyebalize Katonda, ate twongere okusaba Katonda amukuume okulaba nti akomawo yeegatte ku abo abakyatambuza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Weewaawo. Era nange kweyo point ndabira ddala nti omukyala gwe bayita Mama Sadolini Kizigo, abazungu nanti abazungu bamugobye ewaabwe kuba abadde asinga n'abazungu okutukula. Kati batugamba otuyisizaako nnyo eggaali todda waffe. Kati oba naye yatugambye okumanga yeegumiza nalyoka atugamba nti singa bangobye bukedya I would be scared, but hey, gamubugumye. Kale tugende maaso tuanza tuyanze kwa point here. Amwena Kabu and the rest. Sheena ends life, ends left. Ha, mwina amanya bantu mwe. Mwebale kuja, thank you very much for joining. Be sharing, invite the friends and let them know that we are here. Ne mwarabu munafe webale kubaawo chakabinyo. Twabanjiza masaba ne tubanja masaba paka abasajja baga mujje masaba kati ali wano baja akaliro bakawulira kale tugenda makuso mukulu Sembatya, tugenda ku point yaffe eyokusatu. Point yaffe eyokusatu egamba bweti lwaki ne bannange enekwasa n'ennaku mukulu tebabulwa yasisinkanya bana business people ne kulunu bavuddemu omwasi ne bagamba kakati omusajja manga yabadde w'amaanyi kati Museveni nza akulira abatunzi b'engato mu Uganda wafuna ddi amaanyi ago n'otulowoozesa nti omuntu wansi okyamufaako. Ekyokubiri, mukulu President Museveni njagala otunnyonnyole bino biki bye mututeekako. Omusajja ne badde ebyadda, the truth is naye empale zaamubugumye kubanga zaamubugumye n'abagamba I've postponed it till 21st June nga answer talina. Kati otwebuuliza nti Uganda etuuse betujaagalira okunyuma oba bana Uganda bako. So you don't I'm left is only 10 years Katonda agenda kumpita so temuntisa tisa nengamba chichi kati atandise okwetya so gazi ya mwensonga yugo badde ogiraba otya. Mukulu Museveni onosaasira yagamba temukiza kumpita nga twaddeko sebo oyinza okunkima sebo Museveni
abatuuze kiki genda maaso mukulu Sembati. Neyanza nnyo ssebo olwa konsani y'abaguzi nti olunaku lumu Kyagulanyi Ssentamu yali ku radio n'agamba nti mujja and in this tuyinza okuba nga tukyasobola okugamba nti kati nabbi w'ebyobufuzi kati aliwo. Bw'oba onoonya bannabbi b'ebyobufuzi abaliwo essaawa eno abayinza okuleeta omuggundu mu nkyukakyuka, atandise era ayongedde okonfaminga nti asobola okukulembera eggwanga Uganda. Yagenda n'ayogera ekigambo ekyo kiwulira, era kyali kizibu nnyo bannabizinensi okukkiriza nti bajja kiwulira paka bwe baakiwulidde. Naye njagala okubagamba ekintu kimu oba nze okuteesa mu ngeri bweti nti omusuubuzi watuuka okwogerera mu maaso g'owa Fountain of Honor, bw'oyogera mu maaso ga President n'ogamba nti watandika ddi, ekigambo ekyo saagala tukitwale nti that is disrespect. Njagala tukitwalire mu bulumi omuntu oyo mwasinzidde okukyogera. Watandika ddi otulowoozesa, naye ng'oli direct waali, nze kambabulire kizibu okubeera mu maaso ga President n'otandika omubuuza ebibuuzo ebifaanana bwe bityo. Kitegeeza nti kiri ekyayogerwa nti mujja kiwulira, bandibanga abasuubuzi baakiwulidde ebyaddala. Kati bwe bamala okukiwulira, omanyi obulumi bwe bukuyitirira obungi oba tokyayagala kumanya kikiddako. Obulumi bwe butandika okubeera obungi mu bulamu bwo, oyinza obutamanya kikyogenda kwogera. Ate oluusi wakati mu bukulembeze ng'obwe Uganda kati n'oba ng'obulamu bwo obutaddeyo. Naye I think edda ffe twali tukyali baana bato bagambanga nti ensi egula mirambo nga temuli babo, naye ovanga ku muntu avuddeyo n'agamba nti naye ddala ddala ow'ekitiibwa President Museveni nti ani yakugamba oba kiki ekyakuleetera okulowoozesa bwe kityo. Abantu bamaze okubeera nga batuuka mu mbeera ey'okuba nga babbibwa. Abantu babbiddwa era abantu ne beekyawa. Tosobola kuba ng'olina bizinensi ng'eri worth miliyoni emu n'ogenda mu supermarket n'akugamba nti olina okuba ne influence oba olina okuba ng'oli registered, nga the entire system eri mu miliyoni 600, the entire system yeetaaga network. Kati omuntu ogw'ekikanga ekyo oba ogenda mukolera kijjukira bw'ataba na risiiti kati miliyoni 600 fine mu bizinensi ya ssente mmeka. Kati obulumi abantu bwe balina obw'ekikanga ekyo bubaleetera okubuuza Museveni ebibuuzo direct mu maaso ge nti kakati gwe kyekikulowoozesa nti olwanirira omuntu wa wansi. Kubanga abantu bameka abalina capital ataweza miliyoni 10. Kati bwe mbanga nyina capital taweza miliyoni 10 ate n'onteekako ekintu nga ekiki eky'omusolo okutandika kiri mu miliyoni 8, oba onnwanirira oba weerwanirira. Kati mu mbeera bw'etyo abasuubuzi baakiwulidde, naye ekyennaku n'omukulembeze yakiwuliddemu kubanga that is disrespect n'abantu okulaga nti ffe tetukyakulinamu bwesigwa ne batambula ne bagenda emundu ne zibakuumirawo, si kubanga bakimulekera ekintu. Oba okitegeera? Kati mu mbeera bw'etyo bannayuganda bwe batuuse. Nze kankugambe muganda wange, tolina bw'oŋŋamba omusuubuzi wa buli lunaku nti nja genda China ndeete ebintu mbiyingize nga nsasulidde China omusolo, nzize n'ensasula ne gundi ne income tax ngisasudde nga mbiyingize ebintu gye bayita 6% withholding tax, nayo ne mba nga gisasudde, n'onteekako 35% nayo ne ngisasula. Then at the same time n'oddamu n'opima ebintu. Kati bwe mba naleese jiini zokka, buli jiini eri mu kiro, ngenda kuddamu nsasule ssente mmeka. Kati obulumi abantu bwe balina obwo bwe bubaleetera okuba nga bajjawo respect. Kyovudde olaba nti abantu balowooza nti abaana ba NUP oba abawagizi ba NUP bavuma. Tebavuma, naye ennaku n'ennyiika ebali ku mutima yebaleetera okubeera mu kintu bwe kityo. Abantu beekyaye ate eggwanga balinga abaagala oddisindika nga ligenda ewantu. Buli muntu yenna asobola okutandika bizinesi mu ggwanga Uganda. Abantu naddala nze nja kwogera mu Central mwenkulidde nti bw'otunulira Central be bantu gw'owa miliyoni 1 emabegako luli
ng'omwa miliyoni emu ne yeerandiza. Leero miliyoni emu obanga mugambye nti olinyeko nga ogende e Kampala n'okudda. Kati in this bwe ntandika business y'ebinyeebwa nga ntwala ebinyeebwa ebinyeebwa bwange obupaakinge mu supermarket. Bwe mmala okutwala ebinyeebwa byange ebipaakinge mu supermarket ne ngamba nti vaawo kati bitwala ogende. Muba munsindise ngende nziremu nsitule ekikapu oba ekibbo mbitambuze. Naye ate bwe naaba mbitambuza kesisi egenda kungoba. Kati ngezezzaako okugattako value ku kintu kye nkola nkitwale mu supermarket. URA eŋŋamba nti bwe nsanga sirina infreeze empa fine ya miliyoni 6 nnyina capital wa miliyoni 1 ŋŋendewa. Kati mu ebyo byonna bye bireetedde bannayuganda okuba nga bongedde okwekyawa. Bye bireetedde bannayuganda okuba nga bagamba nti no, enough is what? Enough is enough. Bye bireetedde n'abantu nga ffe abatali bannabyabufuzi okuvaayo okwogera ku lw'obulumi bwe tulina, kubanga tulinako abantu betuwa capital, tulinako abantu betulabirira, tulinako abantu boga nti nebuni nkoyo okulabirira, kwata obukadde 2 buubwo tandika ekintu nangamba kakati baba John ezo sente ozimpadde nzikozesa eki. Mu butuufu n'akubalira n'omugamba esokoli wait a minute neweetereeza n'omugamba kale zigira zikuyamba. Naye ng'ate omuntu yali badde atandikawo omudaala gwa chapati, omuntu yali badde agamba kantandike ka restaurant, omuntu naye amanyi oluggulawo kwe kumuggala. Naye Abachina, Abayindi, abo abalina ensusu eza kkala ez'enjawulo ate bo ne baba ne tax exemptions. Gwe munnayuganda toyina tax exemption. Wali badde at least bano abatandika baali badde babatunuulira oba abalina capital wa wansi lwaki babanyuunyunta okubamalawo. Tugenda kuva tutya ku byeyo nga gavumenti tetusaasidde. Tugenda kuva tutya ku byeyo nga gavumenti etunyuunyunta bunyuunyuusi. Naye ng'oli akugamba ekyo sikiyimirizaamu, ekyo kirina okugenda mu maaso bongere okukibasomesa. Bongere okukitusomesa nga buli mwezi kitwala ssente zange. Balimala okitusomesa nga sigudde. Kyovudde olaba nti omusuubuzi omu yavuddeyo n'agamba nti anyway bagezeko babiteeke nabo ku nte zaabwe, bateeke infreeze ku nte zaabwe. Lwaki abantu boogera ebigambo bino byonna? Nze njagala kusaba abakulembeze abali bannabyabufuzi naddala abo abali mubi abamanyi nti nno bali immune to kulwala, bali immune eri emmotoka, bali immune eri dust, bali immune eri buli kintu kyonna, nti munnayuganda alina right okukola business n'ebeera successful ng'omuyambako era ng'oteekawo embeera eziri conducive. Naye bw'ona ojjayo n'oteekawo omusolo gw'amayumba, otaddewo omusolo gw'okuttaka, otaddewo omusolo gw'okutandika, otaddewo musolo, buli kintu kyonna kya musolo. Taxes are like taxes. Naye at the end of the day, by the way, Mr. John, ekisinza okuneewuunyisa wano mu ggwanga kati essaawa zino wenjogerera era parliament yayisa omusolo oba kyogere mu lulimi ki? Olulimi ndutegedde. Yatekako n'omusolo ku lwimba lwa gravity omutujju okwepiica. Bano abeepiica nabo kati basasula obusolo kati niwebuuza gwaki? Kati awo ensi eba egenda mu maaso oba ebedda mabega. That's immorality. Omusolo gw'okwepiica. How? Parliament ne bakidebatingako smartly. Ne bagamba kati kiba kitegeeza kati buli lw'oleeta omusolo oba oconfirminze that activity. Buli lw'oleeta omusolo. Bw'oleeta omusolo gwa lodge oba oziconfirminze nti it's not illegal okubeerawo lodges. 2, bw'oleeta omusolo gw'abo banneekolera gyange n'ogamba nti nagwo gugenda kuba musolo, ogenda gupima oti ekipimo ki ky'ogenda okukozesa. Era kalicha zaffe oba ozireseewa. Era eddiini mu mitima gy'abantu oba ogitaddewa. Kati ebintu ebyo byonna byongera okutulaga obunafu gavumenti bw'erina. Byongera okutulaga ki kye batwagaliza nga bannayuganda. Kyongera okutulaga nti bannayuganda ki kye tuyinza okwekolera. Kiki kye tuyinza okuvaayo ne tugamba nti kati let us try to look this direction. Kati bwe tunaatandika okutegeera in that way, Mukama ajja tuyamba. Mukama ajja tuyamba. Otherwise tugenda kutuuka ekiseera kati batandika okulaunchinga egyo emisolo gya neekolera gyange, banneeko be bayita banneeko, bwe batandika okulaunchinga emisolo egya buli kintu kyonna. That means omwana waawo omunnayuganda owa bulijjo asigadde mu kaseera nga talina wayinza kuddukira. Nga tolina wayinza kuddukira. Tolina. Kubanga ki ekifuga eggwanga lyaffe Uganda? Nze nkuze mmanyi nti Buganda eri
dominatingibwa nnyo obulimi obw'enkumbi bwe tuyita akasimo obwo kyekidifayininga Buganda. Ekidifayininga Bunyoro tekyawukana nnyo n'ekidifayininga Buganda kuba tulinga abooluganda. Kyekimu n'ekidifayininga Busoga. That means nti bw'obala Busoga, Buganda ne Bunyoro, ffenna tulinga abantu abaliwo okuliisa eggwanga lyaffe Uganda. Kati bw'obanga ebintu bw'ekibanga bwekityo bwe kiri, then tuddeyo tutunuulire ekyokubiri. Buganda eri identified by business. Baani abaasalangawo fashion ezambalwa, baani abaamanyanga nsi ki eby'emirembe gye biri, ebintu ebirungi biri luddawa, ebintu tubireese tutya mu ggwanga Uganda. Kati munnayuganda kizibu okufuna the best kubanga he was infiltrated, abantu baamuyingirira. Kati bamala omuyingirira, business government n'eyingira businesses zetalina kuyingira, omuntu wa wansi asigadde nga talina buddukiro okuggyako okuddamu obubi bannabyabufuzi. Kyovuddala nti guno omulembe si gwa bannabyabufuzi ababiruddemu, guno omulembe gwa bannabyabufuzi ababiyingidde olw'obulumi. Nga bw'omulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yalekawo magere, n'alekawo okuyimba, n'alekawo buli kintu kyonna, n'agambye bakambiteeka ebbali, waliwo ekitagenda bulungi, ennyumba zange bagenda zintwalako. Buli munnayuganda agenda kubaako n'ensonga egenda omusindika okukola ekintu ekyo. Era kati bwe babaawo okwekalakasa mu ggwanga, ojja kulaba nga abasuubuzi bonna bagenda mu maaso kubanga nabo balabye tebakyalinayo wali buddukiro. Kibi nnyo okubanga bannayuganda batwagala tuli baavu. Kibi. Kubanga buli kimu kyonna kati gavumenti kyekola. Esooka n'ekuggyako eddwaliro n'ogendayo nga tewali ddagala. Gavumenti ekuggyeko amasomero, abaana ababo tebasobola kusomera mu masomero gali standard. Neekumekinga sure nti ekibuga Kampala ne Buganda tekiba na nguudo wakati. Ebifo ebyobulambuzi biri awo, amasiro gali awo, manya kino kiri awo, Radio Uganda eri awo, twalambulanga awo ffe edda. Naye kati essaawa z'omala ng'oli mu Kampala wokka, eyeegendedde Kalamojja aba akusinga. So mu mbeera bwetyo y'okuba nti gavumenti eringa deliberately ekola towards okwavuwaza bannayuganda, naffe bannayuganda tulina okubeera serious ne tustudying embeera yaffe ne tumanya nti kati kiki kye twetaaga. Nze luli nabagamba nti ku ground abantu baagala enkyukakyuka, naye ki ekigenda okuleeta enkyukakyuka? Gwe kwe kutegeera nti naye ddala nze neetaaga enkyukakyuka. So bwe tunaategeera ekyo, tugenda kusobola okwaŋŋanga n'okuwangula buno obubbi obw'enkukunala. Kati mutunuulire omusolo gwe baatadde ng'oguze poloti, weekuŋŋaanyizza akasente ne bagamba nti ako sente z'oguze poloti ya sente meka nti $1,000,000, kubanga ffe twakuliranga ne poloti za $1,000,000 zaabangayo. Era ne bagamba kati $1,000,000 kuliko 5% ya gavumenti. Kati poloti ziri mu $1,010,000. 5% ya $1,010,000 erina kudda mu gavumenti ekitabaddeewo. Nti gavumenti okukola okutwavuwaza n'okubeekera sure nti ekutiisa, ejja kuteeka omusolo ku by'okuzimbisibwa, eteeka omusolo ng'ogula poloti, ekuteekako omusolo ng'oyagala pulaani y'ekizimbe, ekuteekako omusolo ng'epulaani ya buli kintu kyonna, ogenda okumaliriza nga tolina kintu ky'oyinza kwekolera. So this is high time we as Ugandans raise up. You can raise up your voice, you can raise up in actions, you can support those like Katingaba and Dr. Hewa. Remember supporting her with the data and everything to look for people who can speak like and to change in our country. Never nang. Kino omanyi obudde obusinga omanyi ekyabatandika sesa sono mu ggwanga. Yes sir. Ninga nebuuza nga tuli mu eno situation sensa tegenda kutugasa. Newe nabajibala we not benefiting. Ne batadde mu sente nyingi n'enguudo nganfu, amanwaliro nga mafu, amasomero nga mafu, tetulina misaala, ffe tubonaabona kugamba buli kimu kiri awo. By the way, the true definition of this regime that is ruling us, ebyaddala mukulu Museveni, cause tumita Mr. Museveni ojja kunsonyiwa nti nkimanyi programs zino muziraba bazibawa. The true definition of Uganda, not Uganda in particular, of NRM is bukumpanya, bubbi, butagaliza, busosoze, kwegamba, that is NRM. Nga batugamba nti Amini ntikyali kijambiya.
kye mumanyiko naye ate yazimba enguudo yazimba amalwaliro webiri but these people ebyadda ekinkwasa ennaku oli natandika omudaala gwo gw'ekyapati abonya okuleeta ese n'ateekawo awo n'otandika okumukyajinga naye twebuuza mwe abatufuga your strategies the action plan of 50 years is this the way they are modifying them the strategy of 50 years the strategy plan gye baatuula eya 1992 ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu is it the real is this kuba all those plan bagituulamu plan to make people poor plan to be the richest plan to educate their people to have the highest ranks things of that kind why is it so lwaki temutuyamba kale mutusembeze tukole ffenna nebe mutusembeza mumala kutujjamu byenda ne bidda mu mutwe netaka okulowooza otherwise so you people do you think that there is tomorrow that this will continue coming up do you remember there is tomorrow mukimanyi no government netemu ejja kuvaako naye katonda abawumuza ekisa oba bakwasa ekisa tujja bagamba ne katonda abasaasire ebyabasobako nabyo bitereere nga temuna kuva kwa muzeeyi atugambye only 10 years akita agenda kufa kati nkusaba oyinza okubanga wafadda naye katonda akusaasire akusonyiwa ebyakusobako in case oba watobiraba naye nga gyebiri abaluganda bakukuluma mukulu after telling us I'm going in 10 years I'm going away where are you going better all be government nga begenda okunyuma togenda muzeeyi tuyambe tofa mu myaka 10 tuyambe tofa tujene government tukulete kumata tukufike mu kachopa tukulete ko ni Uganda jatunyumira tugende maaso aha wamulabyako omusajja Mr Dayhead omusajja dayinga omutwe na dayinga ebikirevu gobayita ayali owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga omusajja professor yamubuuzizza professor Kateregga nti mukulu Katikkiro ogambe Kabaka tetusobola kumulaba abantu basobola kumulaba namubuuza naye ate ffe abeesobola tukoze tutya weewaawo singa tumulabako bwe tuti tuyinza ogendako n'eddagala egganda naawona kwa tutegedde ayina allergy tuyinza okukozesa eddagala egganda likola better than ery'ekizungu namugamba bwe munaagala omulaba ennyonyi zijja kukola traffic jam neŋŋamba kale sabo mukulu John Sembata ensonga eyo gwe nga kinoomu ogirabamu ango ki ogigazizaamu otya because now this chaba too much in Bunyoro the same thing in Ankole the same thing in Buganda the same thing owabusoga mamulabi yalumbye kati State House bamuwadde kati ebintu tetubitegeera Kabwa agambye tafa ajja kuba takyaliwo kutukuba kutubba bintu kale katukkirize Rashida muganda John Sembata uyo wali John Sembata oyo yagamba ajja kugulira ebintu byonna bye twetaaga era uyo ali awo naye agamba yabiteeka mu nnyonyi binaatera okutuuka katusubire twongere kale aliko mujja musharinga nga mukulu John nga akyagazya muzina ensonga ezigenda mu maaso Charles Peter Mayiga wamulabye otya is it kubalaata is it kumanyira is it jogo kuluno nakiriza mukulu Tibwabulwa Charles Peter Mayiga yamusinzeeko kuba Museveni ebibuzo byamuyitiriddeko n'agamba no I'll postpone you to 21st of June you will come and we talk about it ye Mayiga bamubuziza buli kimu n'addamu ng'addamu nga tasoose na kulowooza so I think my advice would be to him in case ebibuzo bikuyitirirako bagambe nja kubaddamu mu buwandiike naye ate ye genda maaso sebo ebintu bya Buganda Baganda balugera ne bagamba nti ewali omukka tewabula muliro biina engeri gye byatandika awo emabega kabaka ne tulowooza nti ebintu biringa usual naye bwe kyatuuse okubanga dokita oba abataka ba Buganda mu lukiiko olukulu olwa Buganda
bwe baba nga baatuuse nabo okwebuuza kabaka ali luddawa kati ate ffe olwo abawejjere ffe olwo aba wansi ki kye tuyinza okuvaayo okwogera ku nsonga eno so noze n'aligambye nti kino kigende eri abavunaanyizibwa eri ensonga za Buganda nga bwe zitambula nti bannayuganda tebanyiigidde bya bufuzi byokka naye era banyiigidde n'ebyobwakabaka bwa Buganda nti abantu bwe baba nga bakyasobola okugamba nti ssebo Katikkiro tubuulire ffe tulina obusobozi tusobola okumulaba ng'ate be bataka ba Buganda era nga balondebwa kabaka oba basiimibwa kabaka meaning baali bamutuuseko one on one two they must be having that access to the king kati bwe baba nga batuuka ekiseera naawe ne bakubuuza nti naye kabaka ali luddawa then tolina ngeri ki gy'oyinza kubuzaabuza muganda omugamba nti kabaka ali bulungi two bw'ogamba nti ennyonyi zijja kukwata jjaamu obwo bwe bulungi bwa Buganda ekyo kyali kiraga amaanyi Buganda g'erina okulwanirira obwakabaka bwayo kubanga obwakabaka bulwanirirwa ffe ife tuggwa kabaka n'alyoka akola atya ffe tulina okusooka okugwa eri enkola ey'okugamba nti nno kabaka waagwa wendigwa agwa mu ngeri ki kati bwe tugamba nti agudde mu ngeri gyonna gy'aba aguddemu watya nga aseeredde naawe onokkiriza okuseerera so mu mbeera bw'etyo nze naalirowoozezza nti eri abakulembeze ba Buganda ensonga eno eya Buganda bagitwale nga nsonga nkulu ereme kwegatta mu bya busuubuzi nti bwe banaanyiiga Abaganda ne banyiigira wamu n'abasuubuzi muyinza okunoonya fire brigade ezitaasa Kampala ne Buganda nga temuziraba ate Uganda yonna ziryoke zigizingeko mugende mwesange nga n'enkyukakyuka ezze nga ne kabaka tumuzudde nga byonna babigattidde wamu kubanga bagatta obusungu bw'emirundi emingi ekigambo ky'oyogedde ekyogamba nti Abanyolo ow'Abanyolo ali luddawa ow'Atoola ali luddawa ow'Egundi ali luddawa eno midiya etambula nabo bayinza okutandika okwebuuza ekibuuzo kyekimu nga spako eneekyusa enkyukakyuka kubanga tutandika okutunuulira engeri eno nti buli muntu yenna akoze oba okoze mu ofiisi ya kika ki oba NGO oba ki balina obuyinza bulinga bwa Museveni balina obuyinza kwegamba Katikkiro okuddamu Buganda agiddamu nga Museveni bwaddamu bannayuganda agiddamu obuyinza bwonna ya bulina so nze n'alirowooza nti it's not all about obuyinza n'authority naye nze n'alirowoozeza okutegeera omutima gw'Abannayuganda n'okutegeera omutima gw'Abaganda guli luddawa ekyo kye kisinga okuba ekikulu tusobola okuvuma Katikkiro tusobola omujerega tusobola okukola buli kintu kyonna naye ate bwe tunaatuka kaseera ak'okulwanirira obwakabaka bwa Buganda ate tuyinza okwekanga ng'ate ebintu bitabuse so nze n'alirowoozezza mu nkwata ey'ekisajja kikulu Katikkiro ky'alina okukola kiri ekintu kimu nze mu ntegeera yange nti anoonye all possible ways afune all possible ways ezituuka ku kabaka ye nga ye akakanye emitima gy'Abaganda kubanga ffenna Ssaabasajja Kabaka nze nagamba abantu nti ebyobwakabaka tubifunamu naye ate we are proud of it omanye okwenyumiriza mu ekyo nti nnyumirwa nnyo okugamba nti mmanye ennono yange nti nze Ssembatya neddira ŋŋonge ndi muzzukulu wa Kisolo ndi nva mu lunyiriri gundi ndi omuntu bagundi ennono yange eyo nga ngikola ki nga ngitegeera era nga ngiwa ekitiibwa bwe nzira mu buwangwa mba sisamidde mba nkyenyumiririzamu nti ffe ng'Abaganda twambala bwe tuti olwo nzize mu Buganda ng'Abaganda tetudda mu bantu bakulu eyo obwo buwangwa bwaffe kati ebyo olw'okuba nti nno tubyenyumiririzaamu ne tuba ng'ate tubitambuliramu kitukakatako okubuuza Ssaabasajja Kabaka aluwa ate na kikakata kabaka waffe ow'omu bantu abeera Katikkiro okujja natugamba bannange Ssaabasajja Kabaka okay ali mu mbeera bweti abantu baba update tolinda bantu kuyisaamu maaso oba kulengezza era ndowooza yali badde omuweereza eri abantu kubanga naffe tusanyuka nnyo nga Katikkiro alina ekitiibwa ekyo eky'obwakatikkiro era ng'eggwanga lyaffe litambula ng'ennono zaffe obuvo bwaffe n'ensibuko zaffe we ziri so that is what I can say naye nga ezaali envuuvuumo
kati byavuddemu nga biri mu lukiiko lwa Buganda, meaning nti ddala kituufu n'abasinga obungi tetumanyi wa Kabaka gy'ali. So buvunaanyizibwa bwa Katikkiro okubaako kyakola kubanga ye nnamba emu mu kubuuzibwa ensonga y'Obwakabaka. Okay. Thank you very much. Nenga so n'olw'ensonga eyo kibeere kyakwigirako eri abantu bonna nti si kubalaata maybe bw'obalaatira mu bantu bw'ojjukira that history that happened in 1955 bwe bawambusa Sir Edward. Bamala kuwangusa Sir Edward era baatugirayo mutugire bamuttirayo eyo. Bwe tudda ku Mutesa the first bw'atyo bwe yagenda nga Sir Andrew Cohen nga maze yali governor by then ate naye n'amutwala ne bamugamba juka n'Abaganda ebise by that particular time Abaganda bagamba Kabaka waffe waali gye tugenda oba bamubambiddewa era a lot of Baganda it was their first time to board a plane abamba tukakubisa nga tebayina na nnyonyi oyo governor alyo kagamba Abaganda tetugenda kuona sente za Buganda nti tugenda kugobererani Kabaka abasajja ne beekuŋŋanyamu sente zaabwe ne bagenda paka ne bamulaba gye yali. So emitima gy'abantu ginza okwangagiramu okutya noono tebamukola ng'oli. So it's quite very easy for these people to come up and open their mind, but again bagamba waayi uno waali nankwadde mulwadde. It's enough. Human beings are human beings. Anything can happen to Charles Peter Mayiga wadde n'omukyala we neno omukyala we n'Abagereka naye aliriddawo ajja tugambe nti bawali bwati. Simple as that. So yeah. Basically it pains because I know what we call culture and diversity and what it means. Yeah, it's so much painful. So much. N'olw'ensonga ekyo tusawo kyeyalikoze tugenda ku pointi yaffe esembayo eya RDC Burora. Omusajja ono amanyikidde wa NRM n'ebigambo ebimuvaamu bitokota bamonge ono ne wali amuli wati naye nga nankwadde wa NRM naye ebigambo ebimuvaamu by'abantu ba bulijjo bya muntu wa wansi ayagaliza ensi ye lwaki obulyako bukenuzi mu ggwanga bwaba too much. Andrew Burora omuteesaako ki ku point ye awamu ne Anita Amongi Mama Sadolini w'eggwanga lya Uganda. Nga sinaagendako njagala kugamba nti ensonga y'Obwakabaka njagala gimaliriza ngamba nti tuddemu tutunuulire ekyabadde mu kuziika nga baziika mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we baaviiriddeyo ne bagamba ne babuuza ab'ebitiibwa abaabaddewo nti naye bannange Kabaka aluwa, meaning nti bazimbe abantu batandise okuba nga bazimba obusungu ekitali kintu kirungi. So nze nalirowoozezza nti ekintu ekikwatagana n'obuwangwa n'amawanga g'abantu let it be respected and let people understand. Tebasobola kubanga banyigirizibwa gavumenti ne banyigirizibwa n'abakulembeze b'ennono. So I think there must be something done. Regarding to RDC, former RDC, Deputy RDC Burora, ndowooza Burora y'omu ku batono mu NRM abalaba ebintu nga ebirina okutambula mu ggwanga Uganda. Nzijukira yagenze n'awandiika n'agamba nti trip ya Madam Speaker wa Parliament ya Uganda ogende Nairobi ennaku z'agendayo ennaku 30 nti amalawo miliyoni 499. Ekintu kino kiruma buli muntu yenna. Ate singa services zaali zikolebwa, nze wano mu ggwanga wendi waliwo ekintu ekyewuunyisa. Gavumenti emanyi n'okukubira essimu n'egamba lwaki togezaako n'apply nga bw'oti waliyo sente z'oyinza okufuna mu kino ekintu. Oba okitegeera kye gamba nga gavumenti yennyini yeekujjukiza n'ekugamba wandibanga olina sente z'ogenda okufiirwa luli butuwa fayiringa bulungi misolo gyo ddamu ogifayiringe wandibanga aliyo sente zikola ki eyo gye bayita gavumenti. Naye gavumenti eyaffe ye gavumenti ekakasa nti nno John talina kuba yadde ne siringi 10 naye nze kaŋŋende ku mwezi yadde ng'omwezi tegugenda kuzimba. Kati yeggwanga lyaffe Uganda nti twetaaga ba Bulola bangi mu ggwanga lyaffe Uganda. Twetaaga bannayuganda bangi abatunuulira ensonga ng'ozitunuulira mu ngeri ey'ekintu ekikulu mu ngeri y'ekisajja kikulu so singa eya
bwe bali baagala tutunulire Oweekitiibwa Gundi yali ani ono w'e Masaka n'erinnya ndi Ndandiso lyerabira Gundi temubanga mugenda mujja ku MP. Yo ani Oweekitiibwa w'e Masaka? Erinnya linvudde mu mutwe. Kati in this nti nga tonnabagamba nti nno weemalirako ssente ezo zonna ab'NRM nabo bongere okubeera ba Bulola Party 2 bagatte eddoboozi lyabwe ku Bulola. It's not all about opposition. It's not all about opposition. The problem is the solution is we becoming patriotic to our nation. Okumanya nti ensonga z'eddwaliro, ensonga z'enguudo, ensonga z'amasomero, ensonga ezikulaakulanya bannayuganda, enguudo kintu kikulu nnyo. Olina okuba ng'olina access from point A to point B. 2, bwe tuva ku nguudo, nze nagambye abantu tuli mu mulembe ogw'okuba nga kati tuli mu digital world. Kati mulese influence omuntu aba talina influence olwa internet mugenda bakola matya. Kiba kitegeeza okulya milioni 499 just mu nnaku 3. Mutereeze data system ya Uganda whereby oli bw'aba ataddeko influence agakusasula omusolo togenda musala milioni 6 za fine no, kubanga naawe okomezzaawo. Kibi nnyo okuyonka mu nte gy'otasobola kuwa muddo kulya mu budde. Kyannaku nnyo. So Bulola nze ndowooza I applause him, nze ngamba nti yes kudos yeebale. Ekyo ekintu kyakola buli munnayuganda ky'alina okukola. Naye ate naye alina okwegendereza nti akikolera mu gavumenti y'abamafiya. Nti obulamu bwe abutaddewa. Omusajja jo yadde ali mu maaso ga president n'agamba nti ndabika okuba nga ntiddemu naye amazzi gano kanganywe. Simanyi oba omusajja oyo yagenze ne yeekebeza bati bamuwadde butwa. Kubanga that second instinct ejja mu bulamu bwo ng'amaze ogakwata amazzi bagamusumululidde bwe bati. Ekyazze mu bwongo bwe kye kyantiisiza n'agamba ne gano amazzi mugampa kale kanganywe. Simanyi oba mwenna mwakyegenderezza. Kuba bamusanze ku microphone ng'ali mu kwogera. Kati mu gavumenti ya Museveni olina okumakinga sure nti oli mwegendereza nnyo ng'ofulumya ekigambo n'osooka n'okumanya ani akwetoolodde. Who is next to you? Ani akwetoolodde? Ebigambo by'oyogera oli seefu oba omaze okusayininga nga nabbi ng'omwoyo w'okufa eyagudde ku mukulembeze w'eggwanga Uganda n'agamba bannange nze ngenda kufa mu myaka giijo mu maaso. Naye nze n'alirowoozezza nti Bulola ekintu kyakola kintu kirungi. Omusajja omukyala nali ntunya ebintu bye n'agamba nti balina kye bayita biannual ekitegeera peeyo gye bakuwaayo just eri mu milioni 494 eri eyegenda Nairobi ennaku 3 eri mu milioni 499 eno eri mu milioni items 3 out of the 6 zikola akawumbi kamu. Akawumbi ako naye singa bakwata akawumbi ako ne bakatwala Bunyoro Kitala ne bagenda mu sub county nga 3 bayinza kuzimbamu grade 3 hospitals meka. Kubanga milioni 4 zimala grade 3 hospital tezigimala n'endala 4 ne zigikola ki? Ne mukwata milioni 10 ne mbaguliramu ambulance nga tembatereezezza. Naye gwe zigenze ku muntu omu just in your holidays and of which togenda na mu holiday kubanga parliament tena lwetuula n'emala mwezi nga tuliiwo. Kati ennaku 3 ziwera ddi niyo olwokuba gwozeeteerako omukono. Okitegeera ogenda mu holiday tuva nti no ne bwe yagenda mu sick leave y'abana abaana byafuna osmosis ne diffusion ogenda okulanga naye teyasobola kutuulayo yagenda yali holiday maternity leave ye yali yabbanga ki. Ojja kwekanga nti yaweza mwezi. Kati guno omwezi gwa parliament gwe bamubalira zinnaku 3 ze bamubalira zi biannual leaves zaafuna nga ffe tumulaba mu parliament buli kaseera. Kiba kitegeeza nti ye leave ye agiseeringa gavumenti n'egisasula tagendayo. Obwo buba bubbi bwa kika kya waggulu. Johnson the Believer ngambye Sembatya Lydia told you to stop calling Museveni as a president. Nkitegeera muganda wange Rashida yangambye gavumenti ya Museveni bali beyagaliza bokka. Waliwo omwe yagambye wano nti nga tukulaba okyukakyuka eyo gy'otunula ebbali otunuulira ani.
nangambye bakuba nga bakuli busy muganda wange kakati go obadde oyinza onotunulayo rabadaba style twanazi exit kati otula eno neno embeera bwetabuka nga mwagala nkole wuwi nedda nina okubeera nga ku musajja oyo bambi mukyabitwala wuwi niye omusajja embeera ye si nnungi. Waliwo omu ntuusa okusaasira kwange eri famire ya Lukwago not because mbikiririzaamu nno naye ekintu ekikwatagana n'obulamu wali yagadde buli muntu abeere nga mulamu. Mukama amuddiremu ebyamusobako amusonyiwe nga bwe tuli mu kusabira Seggirinya naye tukkirize Katonda amukole ki amukomyewo bulungi. Ekirala kyekintu kya Seggirinya Mukama naye atuyambe kwegamba endabika ye kumalamu amaanyi n'ogamba naye what went wrong with our country Uganda bwe balayiniza abantu bangi era neke mbanirabiddeko nti bannange musobola okusanga zino programs kati nazo ntandise okuzigenda ne ku website in case waba ozimisinze osanga the entire program ku website nenga kweri. So it's called www.theflashlightug.com www.theflashlightug.com. You can visit our website. You will find some more information that quite a little bit very interesting. Nechokubiri angabutabagamba nemko Patrick nemko John. Until this program we need the sponsors. Simo bubi simo ampaka because that a lot of things that go through these camera people, these editors. So now basobole okuba things of that kind. So in case you are there, you can reach either John or you can reach me because Relational Politics is under his courtesy.